bwolaba wango yesuukiza nga ajoze ogw'enkolobwe saagala nno okutambuza mu mwanga oluzingo mututumba oba okukijjanya bulugwe nga gy'obeera nti neerabidde obuwuula bigere 10 ttunda webikutuusa w'onoolya n'osanyukirira webikutuusa w'otoolye n'osunguwala bassebo ne bannyabo engolima olaba nga yeetutunika ekyondwa ng'omanya nti oba oli awo ate wandibeerawo kabalungi esiiti akagezaako okugifutubbaza mu mbeera eyo nno kamunye agwa mu nkoko kibuyaga agwa mu lusuku ne lwogoma okukirako olwali ku njovu ekavumba naye olunaku luno olwaleero oyinza okuteeba ekirungi kye mbaleetedde oyinza okugezaako oba okugegengako okukitegeera mbaleetedde bannaffe ba Tight Beats Avenue basangibwa mu disitulikiti y'e Kakumiro wano Igayaza n'olwekyo abayimbi mwenna ba artisti ab'ebitontome mwenna ba artisti ng'omanyi nti oli artisti kakati yiino studio ey'omulembe ennyo yebatusizaako nno essomo ly'olwaleero lisinzidde wano mu Kakumiro tuli wano Kakumiro era nga essomo ly'olwaleero liteekeddwamu ensimbi bannaffe ba Tight Beats Avenue abasangibwa mu Kakumiro district era nga bakola ennyimba bavoicinga ennyimba bamasteringa bamixinga ennyimba bakola ennyimba eza buli ngeri bakola obulango obwa TV obwa radio obulango obw'emikolo obw'embaga obulango bwonna buli kalango konna bagala kudesigningira advert Tight Beats olina okugyekwatangira nkolo nakambe n'olwekyo toddeeyo munnange n'odalima nga fumita ekitaliibwa bakulagirira erite engabi oyo kyabinsambwe kawumpuli agenda ate n'okuba emisota bassebo ne bannyabo saagala mwetuleko ng'ekigalansi muleme kufuuka badembe ng'oli gwe bagamba akolera enzira lumuli olunnyo Tight Beats Avenue nange njagadde okugiba kuba mu maaso kubanga oba oli awo mubaddeyo nga temugimanyi kakati nno mutuuse mu kijjire mutuuse awatuufu ye Tight Beats Avenue era nga essomo lyebatuusizaako ngenda kulibaleetera wabula sooka obakubireko gwe 078 musanvu 59 70605 ogitegedde bulungi ddamu ogiwandiika awo 078 759 70605 Tight Beats Avenue esange wano mu Kakumiro district era nga byonna bikolagana n'okuyimba ennyimba obulango na buli kimu babikola bulungi nnyo n'okubebuuzaako yinza okuba ng'oli eyo weetaaga amagezi ga njawulo agakolagana ne studio n'ebyennyimba babimanyi nnyo bakugu nnyo bannatalabika nga ekimuli ky'endaggu nze musisiiba osajja na busisiro nkonge yamvule nantegwira kyeyakimukiwoowolo munyo gwa vuba talina mazitali saava omwana wabambejja omukenfu mu lulimi lwa Ssaabasajja era Ssaabasonyi waluka luwomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu mbagamba analaba enkuba asooka bendano kyokka yeeganya omunya taleka awombayo naye mwagala ennono ojjukiza nannono n'okolulasa nga nasawuseemu eggono nze oba olulasa nga eziizeemu akaayo oluganda muyisa olutaliiko komo sekono tawanyisibwa fekkabyo olwaba engono okumwa batulaze enkano kuno omwana gwa wano gwavaako entalo kawakula ntalo yatookeza mu lyakasasa yava gyavudde agala kugwefuga gwafuuka ndi balwanya towakana nvuli ennusu kale ebibadde endaala mbakubidde endaala mbabuuzizzaako eyannawanana etuuse kati kantuuke n'essomo eribatuusiddwako bannaffe ba Tight Beats Avenue abasangibwa e Kakumiro waliwo eyambuzizza ekibuuzo nangamba nti nno amasiro gaawukana gatya ku kyetuyita olubiri era n'agamba ti ennyumba eyo muzibu wa Zaalampanga yeriwa gye boogerako e Kasubi onze lume eggumba amazzi gawole nkunnyonnyole kati amasiro kitegeeza ekifo we baba baganzika oba we batereka oluwanga lwa kabaka oba enjole ya kabaka kubanga edda bassekabaka babajjangako empanga kati enjawulo eriwo waba mulamu ayitibwa kabaka naye bw'aseerera ayitibwa ssekabaka kugeza tulina bassekabaka bangi nnyo okugeza ssekabaka Muteesa owookubiri Mwanga owookubiri Dawudi owookubiri Suuna owookubiri Mutebye Kongojje Suuna asooka bonna bassekabaka n'olwekyo ekigambo ssekabaka kikola ku kabaka singa aba yaseerera nga yakisa omukono ddadda awo oyo abassekabaka n'olwekyo abo bonna bassekabaka tulina kabaka owasatu mu omukaaga mu luseru luno olwakintuye Ronald Mwera Mutebi owookubiri naye amasiro kitegeeza ekifo we baatereka enjole eya ssekabaka oba oyinza okugamba kabaka naye waaba nga ate yakisa omukono ayitibwa ssekabaka kati ge gayitibwa amasiro naye ate mu masiro mubaamu n'ekifo wennyini we baganzika enjole we bagitereka ekifo ekyo tukiyita ekibira nti kibira
kati awe Kasubi waliwo ennyumba enkulu yazimbwa mu mwaka gwa 1881 ne 1882 yazimbibwa Kabaka Muteesa ow'olubereberye Walugembe Mukaabya era yagizimba ng'avudde e Lubaga wali Kawumpuli yamugoba e Lubaga kati we yaddukayo obulwadde bwa Kawumpuli n'alonda akasozi ako n'akatuuma erinnya Kasubi ng'akabbula mu linnya erya Kasubi ow'eri mu Kyaggwe gye yakulira nti bakajjukire nnyo era baatuumawo Kasubi awo kumpi ne Nabulagala waliwo n'ekitundu kye bayita Munaku kati baatuumawo Kasubi era Kabaka n'azimbawo ennyumba ye n'agituuma erinnya Muzibwazaala Mpanga. Oli yambuuziza nti Muzibwazaala Mpanga kitegeeza ki? Empanga eyogerwako ye Kabaka kubanga mu mpanga zonna mubaamu empanga esinga oyinza ogiyita Sseggwanga teolaba Kabaka wa Buganda bamuyita Sseggwanga kubanga mu mpanga era mubaamu empanga mu mpanga yeyitibwa Sseggwanga. Nolwekyo agamba nti oyo azaala Kabaka taba wa bulijjo abeera wanjawulo ddala taba mwangu nnyo era ebiseera ebisinga azaala omuntu ow'ekitiibwa ate era ow'enjawulo. Tulaba ennyumba ye yagituuma erinnya Muzibwazaala Mpanga. Yali Muteesa oyo asooka ye yatuuma ennyumba eyo Muzibwazaala Mpanga. Eri awo Kasubi era baagyokya ng'ennaku z'omwezi zaali 16 Ogwokusatu omwaka gwali gwa 2010. Nze nno nali ndi mu siniya 4 ebiseera ebyawo ku ssomero lyennyini eriraanye amasiro ago kati baliyita St Charles Lwanga High School Lubya. We nali nsomera nali mu siniya 4 era twali tuli mu prep budde bwakirawo batugamba amasiro gakote. Kati ennyumba eyo gye twogeddeko eyo baagituma Muzibwazaala Mpanga naye Kabaka Muteesa asooka kye yagenderera okutuuma ennyumba ye Muzibwazaala Mpanga ge makulu g'erinnya eryo. Kati amasiro gategedde ate olubiri kitegeeza awo Kabaka waazimbye oba kale tugambe amaka. Olubiri ge maka ga Kabaka mu butongole mu bufunze katugambe nti olubiri maka ga Kabaka ng'omukopi obeera n'amaka Kabaka aba na lubiri. Kati olubiri lwayinza nga ate nalwo okufuuka amasiro. Luyinza lutya ate okufuuka amasiro nti Bassekabaka abedda ebifo byabwe bye baakubamu embiri abamu bwe baaseerera era n'enjole zaabwe baaziteekanga mu bibuga byabwe mu mbiri omwo. Kati awo gaba tegakyalimako luba lufuuseemu ki bakifuuse masiro ekifo ekyo era kyova owulira nga bagamba nti nno Mutebi ow'Ekkongojje eyo yali yakubayo ekibuga ng'era olubiri lwali awo Kkongojje naye ate bwe yaseerera era oluwanga enjole ye baagiteekawo obulaga Kkongojje gaafuuka masiro ge. Ssemakokiro ekisimbiri wali Wakiso gaafuuka masiro kubanga kyali kibuga kyera yazimbamu n'ennyumba ye bulungi nnyo n'abeera ng'awo nga lwe lubiri lwe naye ate bwe yaseerera gaafuuka masiro ga Ssemakokiro ekisimbiri. Kamaanya wali Kasengejje lwali lubiri lwe naye ate bwe yaseerera lwekanga gafuusa amasiro. Kati oyawudde amasiro ku lubiri yabadde abuuza enjawulo y'amasiro n'olubiri kakasa nti oyawudde bulungi era obitegedde. Nange bw'oba olina kye weebuuza ky'ototegedde osobola okuntuukako nsobola okutuusa ku Height Avenue weeriwe nyini. Oyagala kukulikodingira luyimba lwo oba olina kitontome kyoyagala oba oyagala kalango kyonna oli DJ olina kye weetaaga oyagala kukuyambako nnyimba zo zitambule byonna by'osobola okwebuuza ebyekuusaawo Tight Studios and Tight Beats oba Tight Beats Avenue be basinga mu kino ekintu bannantawonika mu ngeri nga ey'ekkalanda ery'eddungu. Bassebo ne banyaba ebirungi birekwa nsingisa yaleka omuwemba katuberekereze ate tunaddiŋŋana olundi awangale Magulu Nyondo.